zigenzo okuwera ssaawa 2 ez'okumakya ng'ebyokwerinda binywedde ku kkooti ey'emisango egy'engasse etula ku Tweed Towers okulindirira okusalawo kw'omulamuzi Yasin Nyanzi ku kusaba kwa Lord Mayor Erias Lukwago okufuna ekiragiro ekiyimiriza enteekateeka za minisita wa Kampala Frank Tumwebaze n'olukiiko lwa KCCA ku kukuba akalulu akamugyamu obwesige n'okukubaganya ebirowoozo kwa alipoota y'omulamuzi Catherine Bamugameere ne banne. Alipoota eno yasingisa Lukwago emisango okuli ogw'okukozesa obubi woofiisi ye okweyisa mu ngeri etakwatagana na kitiibwa kye n'okukotogera emirimu gya KCCA. Kyokka abawagizi ba Lukwago basanze akaseera akazibu okuyingira munda mu kkooti olw'omulamuzi Yasin Nyanzi okuyisa ekiragiro nti tayagalamu bantu bangi ne bannamawulire abakuba ebifaananyi. Kino kitabudde abamu ku bawagizi ba Lukwago ne bayombesa abasirikale abadde babakugira. Bano obusungu babumalidde ku omu ku bakazi gwe bateebereza okuba mbega era naye n'abavaamu poliisi n'emugjawo. Ku ssaawa 5 ez'okumakya omulamuzi Nyanzi ategeezza kkooti ng'okusaba kwa bapulida ba Lukwago nga beemulugunya ku kusalawo kw'akakiiko k'omulamuzi Bamugemeere bwe kulimu eggumba. Ono afulumizza ekiragiro kya kkooti ekidda mu kifo kye ekyafulumizibwa ku bbalaza nga na kino kya kiseera nga kiyimirizza ebyalina okukolebwa ku bbalaza kiyambe kkooti okufuna ekiseera okuwuliriza okwemulugunya kwa Lukwago mu bujjuvu nga tewaliwo akoseddwa. Ekiragiro we kifulumiziddwa nga kanso eyakubirizibwa minisita Tumwebaze yamaze dda ennaku 3 ng'ekubye akalulu akajja mu Lukwago obwesige. Omulamuzi awadde ensonga eziwerako eziwaliriza kkooti okukola ku kino nga mu zino ategeezezza nti singa kkooti teyimiriza ebyalina okukolebwa kyandikosezza Lukwago n'abaamulonda kubanga okuyiririra kuno tekugerekebwa. Wabula omulamuzi akkiriziganyizza n'omuwayi wa gavumenti nti Lukwago yalemererwa okukakasa ekiwandiiko kyonna mu kusaba kwe nti yali wakugibwamu bwesige nga bwe kirina okukolebwa kanso. Nyanzi ayongeddeko nti ensonga Lukwago ze yeesigamako ezisinga zaali zaasalibwawo kkooti y'emu mu maaso g'omulamuzi Vincent Zehukirize, kyokka ekiseera ekyo tewaaliwo alipoota y'omulamuzi Bamugemeere ng'ensonga nnyingi zaasulibwa ebbali. Wabula omulamuzi agaanye omuwayi wa gavumenti okuwaayo okujulirwa kwe essaawa eyo n'amulagira ateekeyo okusaba kwe mu buwandiike alambike n'ensonga lwaki ajulira ku kiragiro eky'ekiseera. Wano abawagizi ba Lukwago bafunye essanyu mu kkooti ne bagyaganya wakati mu bukuumi obussiddwawo poliisi. Buwanguzi bw'abantu abannonda, buwanguzi bwa bugumiikiriza, buwanguzi bwa kunywerera ku mazima, buwanguzi obw'okunywerera ku nsonga eziruma abantu. Njagala okutegeeza abo bonna ababadde bawanise ebitala nga mwetegese okufumita abamu abadde mwanfumise edda. Ke kaseera okusuula ebitala wansi mu ddeeka tukwate wamu tutambuze ekibuga kyaffe. Kyokka ekiwandiiko ekifulumiziddwa minisita wa Kampala Frank Tumwebaze ng'ayanukula omulamuzi Nyanzi kirambise nti ekiragiro kya kkooti we kyatuukira okulonda kwali kumaze okuggwa nga tekisobola kujungulula ebyali bimaze okusalibwawo era ne yeewuunya enneeyisa y'omulamuzi ku kiragiro kyayisizza ekiganda KCCA okugenda mu maaso n'ebyo ebyasalibwawo. Tumwebaze agamba nti ebigendererwa by'ekiragiro kino byasalibwawo dda era nga talabawo nsonga lwaki kifulumiziddwa. Yo gavumenti eteeseteese okujulira ku kiragiro ekifulumiziddwa.